Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okwokubiri lwawezezza emyaka 7 era Olulyo Olulangira bategeeza okusaba okw'enjawulo okwebaza Katonda okusobozesa omutanda okutuuka ku kkula lino era emyaka 67 ng'alamula Obuganda. Okusaba kuno kwetabiddwamu abalangira n'abambejja, abaana b'engoma n'abamu ku bataka bakulu ab'obusolya ssaako ne bannaalinnya era kubadde ku lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe. Okusaba kw'amazaalibwa ga Kabaka kuno okulembeddwamu Omulabirizi Namirembe eyawummula kitaffe mu Katonda Balagadde Ssekadde era yeebazza omutonzi asobozesezza beene okutuuka ku myaka 67. Omulabirizi Balagadde Ssekadde mu kwogerako era beetaba mu kusaba kuno yeebazza omutanda olw'okutumbula embeera z'abantu be mu by'obulamu, mu byenjigiriza ssaako ne mu nkulaakulana ey'awamu. Kabaka waffe atukubiriza tusomese abaana baffe mu ngeri eyo, atukubiriza okulaba nga tulwanyisa stability etugezinzeeko mu mbeera zaffe yonna gye tuli, atukubiriza obutatunda ttaka. Omulabirizi Ssekadde avumiridde ebikolwa eby'ekko ebisusse mu ggwanga omuli ettemu, obutabanguko mu maka nti bino bitadde eggwanga ku bunkenke. Wakyaliwo ekitabaana, wakyaliwo gender violence ey'amaanyi, n'olaba omuntu ng'atta omukyala we ng'atta oba ng'amusalako obulago ng'amufumita ekiso, embeera eyo ekyali mu ffe. Nnalinnya Lubuga Agnes Nabaloga nga yayogedde ku Olulyo Olulangira ategeeza Obuganda n'abantu ba Kabaka nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bulungi era alamula bulungi ensi ye Buganda, n'asaba abantu ba Buganda okwongera okumusabira. Yagagamba nti mu biseera ebizibu embirane ennaku ng'abazungu bwe bagamba, nja kukivundula mu Luganda nti mubaamu akayaka ke bayita silver lining kendabye olwaleero. Kiseera kizibu, munnaffe tetuli naye kituyambye okwegatta ne tujja ne twebaliza wamu ne tumusanyukirako okutuuka ku myaka 67. Mu nsonyi simanyi kwogera naye mmanyi okwebaza. Mwebale nnyo mwenna mwenna abazze, mwebalire ddala, Katonda abankuumire oba Allah byonna bibayise bulungi. Ab'Olulyo Olulangira beegatiddwako abantu ba Kabaka mu luka gwa Kampala Masekkati mu ssaza la Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo abakuŋŋaanidde mu kereziya ya St. Matiya Mulumba okwetaba mu kitambiro kya mmisa eky'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka. Ow'omu luka guno Profesa Stephen Muyonga yakuliddemu enteekateeka ng'aliwamu ne Kaggo Agnes Nakibirige Sempa ssaako n'abakulembeze abalala. Mmisa eno ekulembeddwa mu bwanamukulu w'ekigo kino Father Pasco Mugerwa era bw'abadde abuulira ayozaayozeza empologoma okutuuka ku mazaalibwa gano. Mu bazaalibwa abakazi mulimu ne Muwenda Mutebi Kabaka waffe awangali Ssaabasajja. Father Pasco asaba abantu okwewala ebikolwa eby'ettima ebiviiriddeko n'abamu okumala obulamu bwa bannaabwe. Mu Uganda yaffe eno oboolyawo n'okuva mu nsi endala naye waffe ndowooza kyatuuka. Abantu batundibwa bwe batatuuze mu bujjuvu bwe bayinza n'okumutundamu ebitundu. Omwami wa Kabaka mu kulembera kw'essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa yeebazza ekereziya eno olw'okujaguliza ku Ssaabasajja Kabaka. Basaba ne banyaba tubeebaza emirimu gya Kabaka gye mukola kubanga mwe muyimirizaawo obwakabaka bwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mirundi mingi abaami ba Kabaka babadde babatuukako eyo ne babategeeza ku kiki ekiba kyetaagisa. Namwe ne musitukiramu. Kagge era akubiriza abakulembeze mu Bwakabaka ku mitendera egya wansi okukola obutaweera okubiriza abantu ba Kabaka okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka kibayambeko okuzza Buganda ku ntikko. Mwongere okusimba emmwanyi ate munoge bulungi emmwanyi ezengedde ate nga muzaanika bulungi nga temuzitadde mu ttaka. Era ffe ng'aba Kampala mukadde twamuyiriza oluyimba ng'olwaleero tuliise lwakujaguza, lunaku lwakujaguza kubanga Ssaabasajja Kabaka ly'essanyu lyaffe. Ssaabasajja Kabaka bwe Buganda, ffenna bwe tubeera naye tuba n'essanyu era tuba tulina essuubi. Osiano Mukiibi ne Ronald Kitanda, BBS Telefina ageesigika.